come, I want to talk. Your Honor, you can see you are bound by the laws and procedures. The human heart, where has it gone? I know my back, it is not the doctor who knows it is me. And my people know, that's why they were holding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when they thought they were bringing me home, I would go to Siraji, would have to go to but I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away, I'm a Ugandan citizen, I'm not, oh my God. Let's have human heart and allow that I go either for sun tonight or I go to that thing where it can at least a machine. Just there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. The laws are laws, they are not human beings. The laws, procedures don't have a human heart. And you see me media here, and you know that all these are lies. But you want me to, at least I was saying, I can say it again, even when I was suffering, I said that at least a man used to shoot you once, but this breaking, honestly, shattering me to pieces like this. And you are here and you can't allow me to, if you want evidence, let me go for scan. We shall pay for the scan. And in fact, Mayor was going to ask anyway, the machine has also gone. You just can't see me like this. And you say, where is evidence? Evidence which cannot be seen from the very person. Does it come from paper? Evidence. Does it come from paper? The evidence. You can't see me, you saw me crawling, like even right now I can't stand. You are still looking for evidence from paper. Then you subscribe that I go for scan tonight. They scan me and then you'll get your evidence. That is my plea, and I ask that may God give you the grace to be merciful. May God, you know that the word of God says that he wants us to act justly, have mercy, and walk humbly with God. That's what I beg of you. Wawereddwa omuzindaalo abeereko byayogera oba bwakkiriziddwa omulamuzi abeeko ebigambo byayogera bwawanise omukono Maama Miria Matembe Dokita ebigambo byayogedde bibadde bya bulumi bwokka. Asoose n'atunula mu maaso g'omulamuzi n'amugamba nti naye ddala omulamuzi gwe tolina kisa, oyagala okukakasa nti mazima gwe tolina mutima. Oli mu kugamba nti oyagala bujulizi obulaga nti ddala embeera mwendi ndi mu kukosebwa. Ogamba nti oyagala bujulizi, oyagala okukakasa nti ddala embeera y'obulamu mwendi ddala ndi mulwadde ebitenkanika. N'amugamba nti naye ggwe ddala oyagala bujulizi kika ki nga ddala nzize mpenyegera, nzize nga bampaniridde, olowooza bino byonna byenkola ndi mu kwekoza bwekoza? Emyaka gyendiko olowooza nti ddala ndi mu kukulimba bulimbi? Lwaki tobeera mukko n'ekisa? Kale beera n'ekisa olunaku olwaleero. Nzikiriza kale bw'obanga ogamba nti ndi mulwadde, wabula ndi mu kukikugamba olowooza nnimba, oli mu kunsaba bujulizi, kale nzikiriza akawungeezi k'olunaku lwaleero bantwale mu sikaani. Sikaani eyo nze abafamire yange bagenda kugisasulira. Leka bantwale mu sikaani kale esobole okulaba biki ddala ebiri munda. N'obulumi bwe ndi mu kuyitamu essaawa zino, omugongo gwamenyese ddala gunnuma ebitenkanika, siwulira bulungi n'akamu. Olowooza ku myaka gye ndiko sobola okubeera nga nkulimba? Newankubadde ebyo byonna omukyala Dr. Miria Matembe abyogedde, agezezzaako okuwanjaga maaso g'omulamuzi era ng'amukubira tooki ku mbeera ey'obulamu mwali. N'ekifaananyi ky'olaba kati mukwano gwange babadde bamussa mu mmotoka bamwetike bamutwale e Luzira. Dokita gy'agenda okuba ng'asula ekiro ky'olunaku olwaleero
ng'ennaku z'omwezi 3 June omwaka 2026 bamusindise ku alimanda bamukomyawo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 1 July omwaka 2026. Omukyalo ono awanjagidde omulamuzi infact n'amugamba n'omugamba nti tonzita olw'ensonga abadde akirabanga okumutwala mu kkomera olunaku olwaleero. Omulamuzi ajja kubanga asanjaze musanjage. Infact ayina ne wagambidde omulamuzi nti nsaba Katonda akuwe mu ggwe omutima ogw'ekisa munda mu ggwe afazaali osobole okuba ng'onjirira ku kisa oleme kuntwala. Infact amugambye n'omugamba nti amateeka gakolebwa wabula amateeka tegayina mutima mujjo. Kati lwaki ggwe tobeera na mutima mugwe? Mukwano gwange atalabye vidiyo evuddeko wano ku YouTube channel eyagaliwo ebadde yogera ku nsonga lwaki mama Miria Matembe dokita bamukutte oba bamulese mu kooti olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ennaku nga babadde abasajja bamutwala okuva wali mu maka ge. Tebamusangawo wabula bamusanga mu kkubo ne bamuteeka mu drone okusinziira ku Jeke Kazola. Omusango ogumuteereddwako olunaku olwaleero era ogumusomeddwa musango gwa kwawulayawula mu bantu. She has been charged omusango ogwo oguyitibwa promoting sectarianism. Miria Matembe in the month of June 2026 in Nakawa division within Kampala district through DPTV made or uttered statements to wit bamusindise mukomera eruzira paka olunaku olw'enkya. Wabula njagala okutegeeza nti mama Miria Matembe dokita nga bamusindise eruzira olunaku olwaleero. Ate olunaku olwaleero omukulu Elias Lukwago abadde alina okuba nga alabika mu maaso g'omulamuzi wabula tasobodde lwa mbeera ya byabulamu. Mama Miria Matembe azze naye ng'akaaba ekintu kimu nti obulamu bubi tebuli bulungi n'akamu. Azze awenyera nga n'okutambula bawaniridde muwanirire. Kyokka nga kye kimu ekyatuuka ne ku Elias Lukwago bwe yava yonna gye baali bamututte agenda okukomawo nga takyasobola kutambula nga bawanirira muwanirire. Essaawa zino ali ku ndiri alwana na bulamu. Osobola okuzzaayo akatambi n'ojjukira Elias Lukwago lwe yaleetebwa mu kooti nga yakagibwa yonna gye yali akwatiddwa. Kati nno olunaku olwaleero omukutu gw'amawulire ogwa NTV ogw'e Kenya guripotinze ku development empya eguddewo era nga gugamba nti US wants review of UG security ties. US Senator Jim Risch demands a review of Washington's security ties with Uganda after military chief General Muhoozi closes 3 media outlets. US Senator Jim Risch demands a review of Washington's security ties with Uganda. Kati ngano kitegeeza Senator w'eggwanga lya America omukulu Senator Jim Risch yavuddeyo n'akuba emmeeza era mukadde ke kamu n'azikubamu ne zaaka ng'ayagala eggwanga lya America wamu ne state eya Washington mu America baddemu beekennenya enkolagana yaabwe ne Uganda. Ojja kujjukira nti Senator Jim Risch yakolanga chairman wa Senate Foreign Relations Committee oba akakiiko akakwasaganya ensonga z'ebweru eza Senate mu Washington. Kati omukulu yagambye nti eggwanga lya Uganda, in fact Jim Risch yayise eggwanga lya Uganda nga unfit partner. Yagambye nti eggwanga lya Uganda si ddungi lya kukolagana nalyo oluvannyuma lw'ebyala bye okubeera nti omukutu gwa NTV Uganda
wamu neggule lya Daily Monitor, KFM, Dembe FM byagenze maaso n'okubanga biggalwawo ate nga bwe babadde beetegereza emikutu emigattabantu kyabadde kitegerekese nti Jeno yeyabadde atoye order. In fact omukulu Jim Risch walinga wetegereza omukutu gwe ogwa tweet oba ogwa X oba eyali Twitter awandiise n'agamba the US needs to review its security relationship with Uganda. General Muhoozi Rugaba's attacks on free speech, including shattering major media houses this weekend, make him and the UPDF unfit partners. We should only work with those who advance regional security, not diminish it. Katinga Jim Risch agamba nti baagala baddemu beekenneenye enkolagana ya Uganda wamu n'agamba nti n'eggwanga lya Amerika okutwaliza awamu lyetaaga liddemu litunulire enkolagana lyayo n'eggwanga lyaffe erya Uganda nga bagamba nti oluvannyuma lw'ebyo balabye nga NTV eggalwa n'emikutu emirala kitegeeza nti eddembe ly'okweyogerera mu ggwanga lya Uganda lirinnyirirwa. N'agamba nti kino kitegeeza nti eggwanga lya Uganda teriri fit wamu n'eggye lya kuno okubeera nga bakolagana ne Amerika. Kati omukulu Jim Risch senator n'agamba nti bo bagenda kufuba okukolagana n'amawanga oba ne regions endala ezisobola okubeera nga zisitula eddembe ly'obuntu wabula so si ezo ezigenda maaso n'okubanga zirinnyirira. Kati ebyo nno byonna we bijjidde okuva ew'omukulu Jim Risch bize lwa kubeera nga nkunnyonnyodde. Kati nga tuli awo mukwano gwange nga tuvudde ew'omukulu Jim Risch waliwo omukulu eyali munnamagye w'eggwanga lya Uganda omukulu Michael Katungi. Gavumenti ya Uganda emaze okubeera nga approvinga kyoyinza okuyita extradition era ekkiriza eggye lya Amerika okubeera nga omukulu ono limutwala. Eggye lya Amerika lirina emisango oba eggwanga lya Amerika lirina emisango gye lyateeka ku mukulu ono omuli okusimagolinga ebiragalalagala n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo n'okukolagana n'abantu abalala abatali balungi abaali baseketerera gavumenti ya Amerika. Kati omukulu ono gavumenti ya Amerika yabadde issuing warrant ng'emwetaaga. Kati nno olunaku olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wano mu Uganda era gavumenti ya Uganda yamaze dde okukola enteekateeka okulaba ng'omukulu ono wakuweebwayo agende mu Amerika si mu bulungi mukwano wabula okugenda maaso n'okuba nga aweera ennemba n'emisango. Wabula ndabyeko eyaliko munnamagye eyaganyuka omukulu ow'ekitiibwa David Sejusa avuddeyo ekintu kino n'akivumirira ye takisanyukidde n'akamu ng'agamba nti Uganda bwe banga egenda waayo munnansi waayo Michael Katungi agende mu Amerika abasajja bamuwozese n'agamba nti Amerika esobola okukkiriza okuwa Uganda singa omunnansi wa Amerika akeera n'akola ebintu ebibi ng'abikola eri eggwanga lya Uganda. Amerika esobola okukkiriza singa Uganda esaba omuntu oyo aleetebwe wano avunaanibwe. Amerika esobola okukikkiriza. Ebyo bibadde bigambo bya General David Sejusa. Ebitiibwa by'amagye nnyinza obutabyakodinga bulungi. I stand to be corrected. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.